عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kakati sebo mu mateeka ga fiqhi waliwo kye bayita illa kitegeeza akamogo mu Luganda naye nga katukitwale bweti nti illa fa mathalan twagaanibwa okunywa omwenge naye ng'ensonga lwaki twagaanibwa okunywa omwenge illa ensonga lwaki kubanga omwenge gutamiiza kakati ne tuweebwa olukusa olw'okusala ku swala ng'omuntu musaafir lwaki olw'ensonga nti abeera fi mashaqqa abeera mu kutawaana ave naddeeri kakati Allah tabaraka wa ta'ala naga nti falaisa alaikum junahun an taksuru min as-sala olwekyo insha Allahu ta'ala sala ku swala ku kigambo kya okusiiba nga balagana faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu yo yenna abeera asangiddwa omwezi gwa Ramadhani agusiibe kakati mwabo Allah tabaraka wa ta'ala mubaka yatulonderamu abantu ba miteeke ena omuntu asooka asheikhu wa sheikha bebakadde omuntu bwakaddiwa ebiyunga ebimu binafuwa n'abeera nga takyasobola kuwanirira kusiiba kuva ku makya paka budde kuziba kati illa yoyo lwakubeera nti nno mukadde takyasobola kati oyo najjibwako okusiiba n'aweebwa kuliisa nembaamu bano abalina obulwadde obw'olukonvuba obutawona musajja alwala sukaali alwala puresha alwala alusaazi bwasiiba ajja kukosebwa illa kiki bulwadde kati nemuyingiramu almara alhamil omukyala ow'olubuto wabula omukyala ow'olubuto walmaratu almurdi'a n'omukyala ayonsa baulama bagamba nti idha khafat omukyala ono senga atya nti senga anabeera asiibye ye kennyini asobola okutuukwako obuzibu oba senga anaaba asiibye omwana gwayonsa oba omwana ali mu lubuto ajja kutuukwako obuzibu naye senga omukyala waddenga abadde asiibye ng'ayina olubuto naye ng'olubuto lwe olwo terumukosa nalwo terukosebwa olw'okubeera nti nno asiibye oyo abeera alagirwa kusiiba era omukyala senga abeera ayonsa naye ye yennyini n'akimanya nti bw'aba ayonsa tasobola kukosebwa n'omwana we afuna amabeere agamumala oyo aba ateekeddwa kusiiba ekyokulabirako nze omukyala owe wange olubuto terumugaana kusiiba ate okuyonsa tekumugaana kusiiba era sikirabangako nga tasiibye nti olw'okuba ayina olubuto kyoba olw'okuba ayonsa kubanga abeera w'amaanyi bulungi n'amabeere abeera agayina kakati kino eky'omukyala obutasiiba ng'ayina olubuto oba eky'obutasiiba ng'abadde ayonsa ekyo kiriko ensonga bbiri ensonga esooka senga atya nti bw'anaasiiba ye yennyini ayina olubuto oba ayonsa ajja kukosebwa oba senga anaasiiba omwana ali mu lubuto oba omwana gwayonsa ajja kukosebwa kati olwo abaggyibwako okusiiba naye bwe kibanga ebyo byonna tebiriiwo aba ateekwa kusiiba kati bwe kiri kitya kwoyo ate aliisa omwana n'amuwa okulya omwana n'alya n'azannya oluusi oyinza okwesingananga mu lunaku ayonkamu omulundi gumu oba ebiri kati oyo aba ateekeddwa kusiiba insha Allahu ta'ala n'olwekyo nti oyo bw'atyo munnange mateeka g'eddiini gabeera gamulagira kusiiba insha Allahu ta'ala ne gabeera nga tegamulagira wadde okuliisa wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi